Butereevu kansubire nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwabafiiriddwako abantu bammwe ensanyumiro gy'abagenzi Katonda giwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe enganda ssaako ate n'ab'emikwano Manya nzo Omumbejja Aisha Nasoloma ntuuse kubeera nga ate nkutuusaako updates. Kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde olema okubeera nga ate omissinga out yes naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala si byangu n'akamu n'akeddagala ekitalo nnyo kitalo ddala ekyokubeera nga munnange abamu ku bantu ate abayina oluganda ku mukulu ono Engola Minister eyattibwa Butereevu babadde bagenze kubeera nga ati munnange baziika wabula mu kumaliriza okuziika okkomawo we batyo munnange ne bagwa kabenje era we batyo babiri bafiiriddewo basatu bali mu mbeera mbi nnyo bye basiba bikutuka era munnange beetaaga ssaala kati nno munnaye tusaba emyoyo gyabwe Katonda giwummuze emirembe agiramuze ekisagumye agumye emitima abakaabe enganda ssaako ate n'ab'emikwano kubeera nga mwakafiirwa omuntu ate era sitiiru mu famire y'emu ate ne mufiibwamu abantu abalala bannange si byangu n'akamu n'akeddagala kubeera kugezesebwa kw'amaanyi naye nga munnaye Katonda yasinga okumanya era tusabira n'abo abali mu malwaliro munnange abayina ebisago nabo basobole okubeera nga ate basuuka yesi so nga ate ebyo tubitadde ku bbali waliwo omukyala bamuyita Jalia wawuda kyemanya basinga obungi mumumanyi kwaliko ku Facebook kwali ne ku YouTube atunda ebintu ate munnange biyambako abakyala okubeera nga beenyiriza ssaako ate n'abo abeetaaga okubeera nga ate basala omugejjo bw'atyo munnange yafiiriddwa omu ku baana babadde alabirira ono abadde amutwala nga mutabani we era abadde amulabirira mu buli kimu kusoma bikigenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo gene maaso n'okubeera nga ate okekkaanya munnange bw'atyo avudde mu bulamu bw'ensi eno naye Mungu amujjuludde bambi abadde mwana muto tusaba omwoyo gwe Katonda aguwummuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaabe enganda ssaako ate n'ab'emikwano naye munnange tusaba Katonda mukazi wattu Jalia Katonda amugumye omutima kubanga si byangu n'akamu n'akeddagala ebiseera ebisinga w'osembeza omuntu naye oba tomuyinaako luganda naye n'omusembeza n'obeera nga gwe omulabirira oba buli kimu kwegamba afuuka part of you era omuntu oyo kyonna ekimutuukako butereevu naawe oba onyigirizibwa mu ngeri emu oba endala so munaye bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo so nga ate nabyo munnange tubisadde ku bbali Yesegirinya Muhammad avuddeyo musajja wattu ng'ali mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu ne yeegayirira abo abagenda nga munnange bakuba abantu amasasi nga babajja mu bulamu bw'ensi eno nti ye munnange temumutta temumuleesa famire ye kubanga munnange mumujja mu bulamu bw'ensi eno teri agenda kulabirira famire ye ate jjukira alina n'abantu abalala baalabirira so bambi ye yeegayiridde abatemu kuba munnange kyagudde mu Uganda naffe tetukimanyi batono battooli so munnange twalabyeko awo ne Tamale Mirundi Junior naye ng'avuddeyo bajjo naye yavaayo n'akola ekiraamo bangi nnyo bavuddeyo twalabyeko ne Peng naye musajja wattu ng'atidde waliwo awo yamuwandiikidde ng'ali ku live namugamba nti munaye nga 25 naye lwe lunaku lwe olw'okufa so munnange baavuddeyo basajja battu nga bawulira batidde kati nno munaye tubadde tukyali awo ne Segirinya Muhammad ono waffe MP naye musajja wattu n'avaayo nga yeegayirira abatemu nti bambi tebamujja mu bulamu bwa nsi eno ngenda kuba naye akatambi nga kulekerako mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate okekkanya naye ng'ekituufu kiri nti tweteeke mu ssaala kubanga ebintu byo mu Uganda yaffe bannange byatabuse mikwano gyange ngenda kuba nkusiibula nkulekereko eddoboozi lino ogende mu maaso n'okubeera nga ate oliwuliriza munnange ng'omukuumi ate we yavaayo n'akuba minisita amasasi nga tasoose oba oliawo okulabula ku luno baddereeva bo munnange basoose kulabula si kubanga ate munnange ebintu biggwawo ate ne tutandika okuwoza had we known yet munnange ebiseera ebisinga tuba twamanya naye ate ffe ne twesuulirayo ogwa naggamba so munnange ye drive ono avuddeyo bw'atyo n'alabula baddereeva bano abavuga ate munnange abalamuzi si basanyufu n'akamu n'omusaala ate munnange gwe bafuna ye avuddeyo musajja atunannyonnyola ennaku gy'ayitamu ye nga ye oba oliawo ne banne abalala bafuna obusente butono ddala kyokka nga ate obuvunaanyizibwa bwe babatikka munnange bungi nnyo babatikira ddala emirimu mingi nnyo so ye bambi musajja wattu avuddeyo neyeekubira emiranga n'agamba bannange abantu twekyaye
kyayidde ddala. So ye munnange avuddeyo n'alabula so katusuubire ate munnange banaasitukiramu mu nsonga eno kuba munnange yasoose kulabula obutafaanaganako ng'oba oliawo oli munnange yajja minisita mu bulamu bw'ensi eno. So tusaba bannaye bekikwatako katusuubire eddoboozi ino lyabatuuseeko dda we liba terinabatuukako bannange mulitambuze libatuukeko basitukiremu era banoonye ekyokola otherwise abantu beekyawa oli ye yavaayo n'abaseetingira example n'abalaga ekyokola bineene bifaanaganako weebiti nze nsuubira tukyabifuna nnyo mu ggwanga lyaffe kasita tuba ng'oba oliawo abantu bekikwatako tebeeterezezza. Kino nno munaye kiviira ddala waka gwe ku ngeri gy'oyisaamu omukozi gwe waleetewako okukolera emirimu omuyisa otya kwa munaye abamu tuyinza obbiwuya ne tulowooza biri kuba minisita bokka nedda kitandikira ku ggwe eyajja omwana wa munneeyo mu kyalo gy'omugjeeyo ekiboga n'omuleeta ewuwo n'otandika omuyisa ng'ekisolo oba oliawo n'ekisolo nakyo bakiyisa bulungi naye gwe n'omuyisiza ddala nga ekintu ekitategeerekeka. Omuntu oyo olwanakeera ku makya ne yeekyawo agenda bbawo obutwa mwenna mu ggwewo gwe ne famire yo abaana bo ne bbaawo mwenna. So kineno kiviira ddala waka ngeri gye weeyisaamu ne banneyibawo bo ngeri gye weeyisaamu gwe nga ggwe abantu engeri gye bayisaamu mu makaago bino tuyinza obbiwuya ne tulowooza biri wala nnyo okuva ne we tuli naye still naffe twetunulemu nga ffe n'abantu betuwangaala nabo. Ngenda kuba nkusiibula ffe naawe omukwano gwange toseetuka kankulekereko ate munange obutambi buno. Hi guys. Oh my god. I'm sorry to come back here. These are not the kind of videos I would really love to do, but something just happened. One of the kids that I take care of, he's called Zubai. He has been like my son. He has passed away. I'm sorry to cry, but there is a message I want to deliver to you right now. Recently, I told you, sometime back, I think it has been like 2 months back, I told you there was a moment where I felt so disappointed in people because of the way people have treated me. So I got so disappointed in people, taking care of people that are not even my family members. So someone random I just found. So I decided to withdraw all my financial help from all the 95 families I've been taking care of. So I decided to withdraw any financial help. I was so exhausted. I was tired of people bashing me on the internet. And then as I was driving, I had God telling me, I had God talking to me that I shouldn't do that. I shouldn't disobey him. It was really a good revelation. I actually spoke about it here live. So I went back, I apologized to God. I said, Lord, I'm sorry. I'm so sorry. I continued offering financial support, taking them to school, not knowing it was the last term I've paid for him. Today, right now, they're from giving me bad news. That he drowned in water. I just wanted to share my sorrow with you today. It's not something that I do always, but yeah, he is going to be with the Lord. I'm gonna show him to you here. He was a special child. Baganda bange abakuba abantu amasasi annange bumubamu n'ekirowoozo ekikuba segiyunya bambi mu kijeemu badde mukomera emyaka 2 obwana bwange buto tewali ayamba mu famire nze ndimu olwekyo bwegayiridde wabaawo ekirowoozo kyonna obanga gwe balina gwe bakiwadde kasajja ako tukakube bambi nkwegayiridde funamu ekisa mu mutima gavumenti akasajja kano nga kabonyebonye nnyo myaka 2 mu kkomera
ate mukuba amasasi obwana bwange tejajja kuyamba nagirinya wange ani gwe namulekera kubanga tebyayamba n'abaana bange abalala ate nyinamu n'abantu abalala benyamba olwekyo nkoze ka vidiyo kano kwegayirira abo abakuba kannange mbegayiridde muntaase. I'm sorry. I'm Kisambira Stanley, a driver to judiciary officially. Abanyigira munyigire, abatanyigira mukireke. Kino nkyogedde ndi mulamu. Ndi mulamu ntegeera. Omuntu avaayo nga mulamu bamuyita mubi. Naye nze ni bwenfa. Amazima ddala saagala kweguya. Driver wa government, driver wa judiciary. Bakiraka babongera sente, buli omu bamwongera sente, ffe tuli kubonaabona. Bajaji babongera sente, ffe baatugamba, I remember very well, nti bajaji katubongeze sente olw'ensonga tebanywa mwenge, tebagenda wa, but tebakola business, naye business ze batakola naffe tetubeerayo. Bw'aba tagenze mu leave, ye n'agenda, nze sigenda mu leave kubanga mbeera naye. Bwe ngamba nti ngende mu leave bagaana. Ogenze mu leave, kale fine bayinza okukiriza ne bateekayo omuntu, naye jjajja ayinza obutamwagala. Kati people, nze okufuna emitwalo 2 ng'omuti gwa sabbuuni guli ku 6. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Tuyinza kungamba nti ompi afuluma, OP n'afuluma, nze nefuna emitwalo 2 quarterly. People, I'm serious. Njagala gwe kikwatako yenna ampite mmunyonyole everything kyempitamu nze nga driver wa judiciary, nze azimi temukiyingiza muntu mulala yenna. Kino nkyogedde kuliko abanene ku forum, kulikaani but siyinza kuvuga mmotoka. Nze na joininga judiciary 2008 nesigala nga ndi kufuna emitwalo 2 omwezi. Zinkolera ki? Abaana bali bize, abaana bali ku masomero, nze ndi kulya, mpangisa, nkola ki? Kati kiki kyennyini omuntu kyayagala akuli? Lwaki mwagala twekyawe? Really, put me well. Oyinza ogamba nti Kisambira agudde eddalu, sinagwa ddalu. Kulumirwa, please, kulumirwa. Omuntu emitwalo 5 agenda na shopping nga tulaba, nagula omuntu bwebuti nagenda ewaka. Zinengenda n'emitwalo 5 nengulawo bushevas buno buspray buno obuntu obuli simple. N'otwalira omukazi n'omugamba nti gye emitwalo 5 n'agamba you are lying. Really. Judiciary, nze kya kitongole kyenkolera. Judiciary, please. Mwena bawulidde information yenu. Mujagamba omusajja agudde eddalu, sigudde eddalu. Embeera ebanyiga, ffenna tuli kyekimu. Omuntu alanga nga tanafa. Ebiseera ebisinga omuntu alanga nga tanafa. Please. But fake. Bagamba omusirikale yase simanyi minister, simanyi biki, nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde. Sincerely speaking. Nze ndi driver. Oli alina mundu, bawoza wa mundu. Bodyguard. Naye avuga. Aliwa. Avuga emmotoka aliwa. Jjukira ow'emmotoka atta abantu 2. Ata bodyguard nata ne boss.
naye naafa abo basatu. Jjukira bodyguard ate omuntu omu bosi we. Please. Ndi mulamu. Nibwe mumpita enkya, nibwe mukola ki, ndi mulamu. Tufuna sente ndala, osanga oli afuna milioni 3, opi oli afuna 4, opi nze nfuna 2, opi oli afuna 6. What is that? People revise. Kisambira stand nva bujiri gye banzaala. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu, wiiki emu, mwezi, mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments. Munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu, wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes.